njagala okwatukiriza omulogo omukazi ono omufuuyi w'emmindi ajjudde emmandwa n'emisambwa ne Lubaale ng'amujjudde najja n'atubuzaabuza ate n'afuna eddoboozi mu ggwanga abasinga Dr. Tyamagezi ne basirika. Mu Bayibuli mwalimu abasajja abagenge baga nti bwe tunaasigala ntujja kufa, bwe tuneeyongera tujja kufa, kati katweyongereyo. Nze Dr. T bwe ndaba ekintu sobola kukisirikira. Maama Phina wayogedde ejja ebigambo ebitaabadde birungi, sijja biyita bya busirusiru kubanga oli maama, nkuwa ekitiibwa, olina omwana omukulu atuuse n'okufumbirwa, ate olina abantu boolabirira. Bwe nkulunyooma Katonda ankuba kubanga oli maama ate oli muntu mukulu ansinga. Wayogedde ebintu ebivoola Katonda. Muwulire Maama Phina bwe yagambye omukazi omulogo oyo. Bwekuba kufa keizi abakazi baloge abasajja. Maama Phina nnyabo obufumbo si bwa manda na misambwa, emmindi temala byonna n'eddogo terimala byonna. Wagenda okufuna tata w'Abaphina ng'oli mulogo awedde emirimu ng'era oli musawo Muganda. Lwaki yakulema okuloga ne mwawukana? Wakatambula abasajja bameka ng'ate oli mulogo, si kati eddogo walitandise eggulo, badde ofuuwa emmindi okuva edda. Nkumanyi ng'omusawo Omuganda. Lwaki gw'okyasinza okutambula abasajja ab'enjawulo? Ekitegeeza amagezi g'ogabira abantu mafu. Eggwanga lyoyogerako lyogamba okuloga abasajja baloga abakazi, ggwanga lya Katonda. Ku national assembly tetugamba nti Uganda may mandwa uphold thee. We say may the Lord uphold thee. We say for God and our country. Ebyo jabbyogera olunaku bwe lulikya ne tugamba nti for the Mandwa and Lubaale and our country. Eggwanga lya Uganda lya Katonda. Katonda wa Isaaka, Ibulayimu ne Yakobo. Katonda omuliro ogwokya kyokka ate wa kisa. Katonda atamanyiirwa. Toyinza kukwata ggwanga lya Uganda erina obuyite mu Katonda bwe riti n'ogamba ku TV emisana ttuku mbu abasajja tubaloge. Kutwaloga ku ddiiru ki? Ate abalokola obusiru bwammwe ne mumuwulira tewali yavuddeyo kwogera. Dr. T lwaki ayogera obusiru? Genda osome Proverbs ejjudde ekigambo obusiru. Kubanga mu kooti singa ondaba nga nzita omuntu n'otayogera tuba twamusaaba, era bwe bansalira emyaka 25 gwe bakusalira 18. Buli omukazi omulogo lwafuna eddoboozi Maama Phina nze sirina kyenkweguyaako kubanga ogenda ogaba ssente mu makanisa, n'ogaba ssente mbu oyamba, n'ogaba ssente ba producer, no ba presenter, no batwala ebweru eggwanga, baserebu na buli bubaga, n'obeera mbivulu n'omansa ssente. Kyova olaba nti ofuna eddoboozi nawe buli akwogerako kubanga ogenda bawayo emitwalo 5. Nze emitwalo 5 sigyetaaga, kyokka ate ssente nzeetaaga. Naye bwe kiba bwe kityo ku lwa Katonda n'ensi yange, Maama Phina tuddamu kubuzaabuza bantu. Yingira essabo, osamire bibyo, ofuwe emmindi yo, n'abagenda okujja mu ssabo lyo. Toyonoona nsi, toyonoona ggwanga, toyonoona bufumbo. Bayibuli kati tusooke tusome Bayibuli. Abaebbulaniya 13, Hebrews 13:4. Hebrews 13:4 egamba nti okufumbirigana kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango. Mubeerenga n'empisa ey'obutaagalanga bintu bye mulina bimamanenga kubanga ye yennyini yagamba nti siri kuleka n'akatono so siri kwabulya n'akatono. Marriage is honorable. Katonda nga tannakola kanisa asooka kutonda musajja na mukazi, n'amutondera omukazi amusaana tiyamutondera bakazi. Waliwo abalokola abagamba mbu bajjajjaffe Ibulayimu, jjajjaffe Yakobo, Dawudi nga alina abakazi bangi. Omanye ebizibu Yakobo bye yaleeta mu bulamu bwe ne mu Isirayiri olw'abakazi abangi. Omanyi genda osome ku David. Omanyi nti batabani be bennyini be baali baagala okumujja ku buyinza batabani be 2. Omanyi obusirusiru n'obugwagwa obwali mu maka ga Dawudi ng'ate bweru w'amaanyi nnyo. Batuuke n'okwebakaŋŋanako abooluganda abakazi. Ono omukazi bali wali abakazi nga 3 buli omu akola byagadde. Omanyi ebizibu Aburahamu bye yafuna okwebaka ku mukazi ow'okubiri n'azaala eggwanga eddala. Bayibuli ogimanyi. Dr. Tyamale biro byonna mbyogera ne bwe ndiwasa abakazi 10 ne Bayibuli endagira omukazi ogwo ansaanira ate mmala kumulaba ne mmunoonya
nendyo kanfuna favor maaso ga Katonda okunoonya tuteekamu ssente okunoonya tuteekamu budde bwaffe tusaba tukola ebirala ebyenjawulo. So Dr. Tisiri wankomerere nyinza bagamba bina tenja nange nempasa bana ne Bible esigalawo kubanga ekigambo kya Katonda tekivaawo. Maama Phina gwatuwa amagezi okuzimbira obufumbo ku ddogo. Obadde okimanyi nti buli kyaffe ekyabalokole tukizimba ku lwazi? Tusome Matayo 7:24. Buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyava afaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi yazimba enju ye ku lwazi. Enju tuzizimba ku lwazi n'ekigambo kya Katonda kuba ekigambo kya Katonda lwe lwazi. Yesu Kristo lwe lwazi. Kati bwe lutuuka okugwira omulogo nga gwe lukubetenta kyokka ate nze obulokole bwe ndugwako menyeka ku lw'obulungi bw'obulamu bwange. Bw'obanga oyagala olwazi lukugwire ddamu oyogere mukazi gw'omusamiza omulogo ajjudde emmandwa nti obufumbo tubunywereze ku ddogo. Enkuba n'etonnya kubanga azimbye ku lwazi. Enkuba n'etonnya mu maka mubaamu enkuba ye mukoka n'akulukuta kibiyaga n'akunta ne bikuba enju eyo so n'etegwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Olwazi ye Kristo. Kristo ge magezi ga Katonda, kyekigambo kya Katonda, gwe mutindo gwa Katonda. Na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola alifaananyizibwa ng'omusajja atalina magezi eyazimba enju ye ku musenyu. Enkuba n'etonnya mukoka n'akulukuta kibuyaga n'akunta ne bikuba enju eyo n'egwa n'okugwa kwayo ne kuba kunene nnyo. Omusajja eyasooka mwafundikira ofulumiza ebifaananyi by'obuseego omukazi omukolo n'amabeere nga gali bweru. Tata Phina nga akulema okuloga kubanga enju yo wafaananyizibwa ng'omukazi omusiru oba omusajja omusiru yazimba ku musenyu. Enkuba bwe yajja n'ekuba enju n'ekola etya. Abakazi mwenna n'abasajja mwenna naffe abatannawasa abali mu kunoonya okuzimba amaka ag'obwakatonda temuwuliriza mukazi oyo omuloga asiiba mu malaalo asiiba emagombe wa Lucifer ajja ababulizabulize ku TV n'obusente. Bayibuli egamba bweti engero 31 olunyiriri olw'ekkumi. Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Omutima gwa bba gumwesiga so taabulwenga magoba. Amukola obulungi so si bubi. Ennaku z'obulamu bwe anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba n'akola emirimu n'engalo ze. Alinga amaato ag'abasuubuzi emmere yagijja wala era agoloka buli nkya na buli kiro n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya n'agabira abawala be emirimu gyabwe. Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Engero 31 olunyiro 10. Obwegendereza kye kimu ku bibya bya Katonda bye tufuna. Is one of the benefits we get from the Lord. Genda okebere Galatiya 5:22. Galatians 5:22. Twogera ku bwegendereza. Maama Phina ogamba musajja bw'agaana muloge. Bayibuli egamba etya? Njagala okuzikiriza eddogo lyo omukazi oyo ajja n'atuloga n'atulimba n'atuloga n'atusiriwaza kubanga agaba obusente mu mawulire tewali ajja muddamu ne makanisa g'abalokole bategeka abawa amabaati. Ffe yaffe wa musumba Sala toyinza kuleeta baati ne tulikkiriza nnyabo. So beereeyo kanoonye Bagalatiya. Abagalatiya 5:22. Naye ebibala by'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Omukazi yenna anaanyweza amaka ag'obwakatonda nga taaloge musajja aba n'ebibala 9 ebiri Bagalatiya 5:22. Kati Maama Phina yagezaako bagamba bwati. Maama Phina ekyagezaako bagamba nti naye ebikola by'omubiri bya lwatu, obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira nti buli alikoleranga ebiringa ebyo talisikira bwakabaka bwa Katonda. Maama Phina sinza kussaako galanti toliyingira ggulu nedda kubanga okyali mulamu. Kkiriza Yesu Kristo weenenye emmandwa n'ebisambwa n'ewalumbe n'essente z'ofunye mu mmindi olunaku lumu bizigenda kwetika ku mutwe nga zizitowa nnyo onoonya azikutikula ntokola otya nga tomulaba. Ebyekisiru by'ogenda osaasaanya mu bantu olw'omwoyo gw'obusiru ogwa Setaani ogukulimu nti tuloga abantu. Bayibuli ogiwulidde bweyogera Bagalatiya 5:22 ne Bagalatiya 5:19.
kati gwe yagala kutuza ku magala lya 5:19 otuze mu kuloga. Ekyokubiri waliwo aka video ke bafulumizanga ogamba bwoti wadde nga ndi musawo wa kinnansi era nze akulira abasawo b'ekinnansi ekintu kino nkizzaayo eri Katonda. Omusawo w'ekinnansi kyoli olunaku olwali ate okizza eri Katonda lwaki seeri misambwa oba n'ebintu ebigwa mu kkowe eyo? Ekisookera ddala bw'osanga ng'omusawo nga tamanyi Katonda dduka, kubanga bino byonna byetutambulirako, eddagala lyetutabula, amaanyi ge tulina, Maama Phina afuuka, Maama Phina mulogo, Maama Phina aloga kino, Maama Phina tuyambe, byonna birimu Katonda kuba Katonda yabitonda. Ekyo olimba Maama Phina emmandwa n'erubaale n'emisambwa n'ennyabindi n'olulembo n'abachwezi byanjawulo ku Katonda omulamu owa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Ekitangaala tekyetaba na kizikiza, either obeera mukazi oba musajja. Katonda atonda n'anyweza ebintu bubiri bubiri. Kyokka tulina amaaso abiri, amatwe abiri, amagulu abiri, omusajja omukazi, ekiddugavu ekyeru, emisana ekiro, omwezi enjuba. Tosobola kubeera musamize nga atomanyi Katonda, totubuzaabuza. Kati okozesa assimilation policy eyo okuyingira mu makanisa g'abalokole mu mpolampola n'obafandinga abalokole ne balowooza nti oli mulokole munnaabwe, kumba oli musamize. Maama Phina olimu omusota mulabe wa Katonda, genda okebere lubereberye. Katonda aga nti nzisizza obulabe, omusota ogwo weeguli. Kubikula 12 olunya 17 ogusota ne gusungwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omuzadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Kale musanyu zisanze ensi n'ennyanja kubanga omuli olyomya gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi nti alina akaseera katono. Ne waba olutalo mu ggulu Mikayira ne bamalayika be ne balwana n'ogusota, ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza. N'ogusota ogunene ne gusuulibwa ku nsi, ogusota ogwedde oguyitibwa omuli olyomi Setaani, omulimba w'ensi zonna. Maama Phina olimba obulokole n'obusamize bintu ebi byanjawulo. Bw'oba bulokole obusamize bulungi, ababuulira enjiri ku kkubo bangi, gwe nga tosawulira Kampala Road, lwaki osawula weekwese? Lwaki amasabo gabeera manju? Ababuulira enjiri n'amakanisa buli wamu weegali. Abalokole mulimbiddwa kubanga mwagala ssente n'ebyamangu ne muyingiza Maama Phina mu makanisa. Oyo omukazi abalimba, either tubeera abalokole oba abatali balokole. Nze Dr. T njogera ebintu bino bangi n'abasumba bagamba mu future yange yagwa. Naye ze future yange tegwanga, era mwenna bagamba nti yagwa. Mulinde kubanga abamuwera katimba singa n'enkyanja kubasinga. Sirifuna maka mabi, ekyo nkyogera. Nagamba nga abaana nga tukya ngenda kukola kusimba ne bampakanya gwoli mwavu biki byogera saagikolako, siri w'amaanyi. Nagatimba gamba ekigambo ekijja ku bw'amakama waffe. Ndi musajja mulokole, nsabira musumba Sala mikisa. Musumba Sala mikisa bagenda mubaleetera awo. Nzikiriza mu Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Mpaye ensimbi zange mu Isirayiri ng'eggwanga lya Katonda ebbereberye. Era nkyawa ekibi, era nkirwanyisa buli lunaku. Siri mutuukirivu, buli lunaku neekolako, buli lunaku nsaba, neenenya, neeyongerayo, nwana kubanga obwakabaka bwa Katonda buwaguzibwa na kifuba na bunyaga na maanyi. Kati zino ze benefiti zange. Dokita T aweereddwa omukisa ne maama we Nakijoba ne musumba we n'abaana bange n'omukyala gwe ngenda okuwasa. Tetulikola divorce. Ate sirigenda bugeyeena kubanga Katonda mukoledde emirimo. Fenehasi yafumita abenzi ne bamuwa obutuukirivu emirembe gyonna. Nange olw'okubamba yimukiramu mmwe abalogo Maama Phina ggo, Katonda ali mu ggulu abisiima era agenda kumpa obulamu bulungi ku nsi. Awama Katonda oyinza okundekawo. Ono omukazi bonna abasumba bamutya tebamulabe nga abyogera ku NBS ne Keizi. Kikeizi kyonna kibutise bambi kyonna akifutiza kiti. Nere mbu nakigambako Kikeizi kati kinsanga tekyagala nakumbuuza. Gojja kusiraana mbulamu bwe watala kubuulirirwa. Keizi namusanga nayimusa endabirwa mu yakamotoka ka miliyoni ezi nayimusa kapaso taagala kubuulirirwa ye amalayo. Ekyokutambula ne baserebu to baserebu baba. Nze mbadde serebu okuva emyaka nga n'emyaka 19 kati ngenda kuweza myaka 3. I've seen celebrities, ndabya abagwa, ndabya abayimuka. Nkoze ensobi kati amala gakakanye Keizi. Ulina omukazi omulogo ali mu kutulimba. Totulimba Maama Phina. Mukaba akuwa omukisa, Yesu akwetaaga, nkuwe ekitiibwa maama wange,
oli mukyala wa buvunaanyizibwa mu ggwanga kyokka olulimi olwo lwogeza ebyo Katonda ajja kulusokoolamu. Beloved, I welcome you on Vorongoto Mukama batuwere nnyo omukisa tubaagala nnyo mikwano ina gye musinzira okutulaba. Amanya gange nze musumba Asha Mikisa obu ku basumba ba Dr. T. Yes, era nga tuli wansi era nga tusumbibwa omusumba Sara Mikisa mama waffe era kitaffe mu nnyumba eyo eri wali ku Giuga. Yes, munankulabye eyitibwa Voso Giuga. Yes, ate nga tuli wansi w'ekire eky'omusumba Saabasumba nga ye Yesu Kristo. Yes, omusumba w'abasumba nga tukoze bulungi ya tuli awo Mukama tukoze bulungi tubaagala nnyo abalabi baffe ku Vorongoto mwebale nnyo okola omulimu ogw'ettendo. Yes, esimu yange eri 0705 729582. You can reach out on us. We love you. God bless you. Beloved, njagala okusabako naawe ndaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yes, kasooke naawe aweddemu amaanyi kwebyo ebintu by'olaba. You are seeing a number of things. Yobadde oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna naye omutima gwo gwamenyeka kwebyo by'olaba oba kwebyo ebyakukolebwako yanga waliwo omuntu atayina Katonda w'amazima. Yes, n'akola ebintu you are in a state of brokenness now. Njagala okubuulira muganda wange nti teri linnya ddala okujjako erya Yesu Kristo eriweereddwa abaana b'abantu mwe tusobola okuyita with confidence. Katonda n'atukolera Yesu yayogera mwennyini nyini, I'm the way, the truth and life. So I want to pray for you. Njagala nsabeko naawe. Yes, eddakiika zo tusobola okuyamba n'otandika naawe okufuna ground n'oyita Katonda. So eri omuntu alina brokenness mu mutima olw'ensonga ez'enjawulo ebyolaba oba bye wayitamu, njagala kusabako naawe. Father, in the name of Jesus, the Son of the living God, yes, there is no name above all names. I am praying for that brother. I'm praying for you, brother. I'm praying for you, sister. Wherever you are, whatever that you have has happened into your life, whatever has encompassed you and brought brokenness in your heart, I speak in Jesus' name, the name above all names, the solid rock on which the church is built onto. I speak a healing right now. Njogeri omutima ogumenyese mu nnyera Yesu Kristo. Njogeri omwana oyo yakosebwanga ne wanabira wano ayina obulumi mu mutima. Njogeri nawe mu nnyera Yesu Kristo nga nkukoola ku lw'amaanyi ga Katonda. I call you, come forth into the healing of the Lord. I command healing, yes, that surpasses all understanding, that surpasses all knowledge, to encompass you in Yeshua's name, in Jesus' name. Be healed right now. I speak to somebody right now who is struggling with family. Your family, you're struggling, my brother, my sister. You feel like you want to let loose your family. I know obufumbo nga owulira nawe yagala kugoberera abamu ku bakitaffe eyo si enkola bw'ofukamira w'ofukamiddeawo n'oyogera ne Katonda nga nange nkwegaseko okukasana kano okukkiriza kwange n'okukkiriza okwo. Your family can be healed in the name of Jesus, the Son of the living God. I speak to that woman and that man struggling in their family. Heavenly Father, you are a God of oneness. In Jesus' name, I command restoration. I command restoration in your life right now. Receive that restoration of netandikwa empya endaba empya mu Kristo Yesu. Njogerako naawe ayinza okubanga ogyolyeyo muganda wange naye ng'ebintu bikusobedde oli ku mawanga gy'oli totegera kigenda mu maaso naye ng'owulira nti singa mbadde nina omuntu ayinza osabako nange. In this moment, I'm going to take this moment and I pray for you. Father, in the name of Jesus, I pray for that young man, that young woman watching us right now on Vorongoto. In Jesus' name, I command a peace that surpasses all understanding to encompass you wherever you are. In Jesus' name, I command every power of darkness to get away. Njogera waliwo ebintu ebyeddiringanye ng'emize mwotambulira nga mutuufu oyagala kukuta. Waliwo ekintu kyoyagala okuta. Masturbation, akufugidde masturbation. Emize egy'enjawulo waliwo teweewulirawo naye ng'ate oyagala amazima ogamanyi. Wetagenyera Mukama ffe kansabe ko naawe mu dakiika ng'ebo mu linnya lya Yesu Kristo. Close your eyes wherever you are. In the name of Jesus, I rebuke this power of the devil that has encompassed you to this day, that is foundational in your life. I break the foundations that you may stand right with God. In Jesus' name, mpamba emyoyo gino gyonna, mpamba omwoyo gwa masturbation, mpamba omwoyo gw'okwematisa mu ngeri y'omwendera ogwambya abavubuka baffe, nguteeka wansi w'omusaayi gwa Yesu Kristo. Njogera gy'oli gwe abadde ayita mwene empeera nti kaakano njogera obulamu bwa Kristo Yesu gy'oli. I breathe the breath of life, yes, the breath of God, the breath of Yeshua into your life. In Jesus' name, amen and amen. God bless you wherever you are.